Alternative Digital. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Amacha nga malungi eri gwe munange atwekumiddeko olunaku olwaleero olunaku lwa kusatu weewaawo nga omwezi ogwokutaano nagwo tunatera okuba nga tugukuba olukumu twenaku z'omwezi ziri 28 omwezi ogwa May omwaka 2025 mbabuuzaako wonna we musinzidde okuba nga ate mutulaba era nga mbandindiza ku show yaffe ey'olunaku olwaleero show eno ya Mighty Drive nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga olunaku olwaleero tugenda kuba twogera nsonga za bya muziki gwasinga okwagala wagwanyumirwa country music ojja kubanga ate otegera bulungi nnyo ensonga gye tugenda okubanga munange twogerako era nga tugenda kubanga tukyaza bannaffe aba country vocals music bano bagenda kubanga baneegattako era nga kuno kuliko omukulu Enoch Sembatya omwami Robert Mugabe n'omukyala Rita Maria era nga tugenda kuba tutunuulira ensonga y'ebyomuziki guno oba omuziki gusobola gutya okukyusa society nange no osobola kwanga okwesa comment section ku pages za Alternative Uganda ne Digital TV nosobola kubanga oteka endowoozayo nja kubanga ate ngisoma akadde bwe kanabanga ate katuuse nenga tebana bakubanga baneegattako njagala okubanga nkwisizamu ku ebyo ebimu kubikoze amawulire ate mu ggwanga lya Uganda osobola okubanga obeera up to date with what's happening in the country. Ngenda kubanga ntandika neggulire ery'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku olw'Essande mbu waaliwo okusaba ate ekkololo nga kuno nno kwategekebwa omu ku bawalabe nno munnange yagenda maaso n'okubanga ayimirira ku kituuti wamu ne mukyala we minisita ow'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni era nga bano baliko obubaka bwe baasoma. Mu bubaka bwe baasoma baali bagenda maaso n'okubanga beetondera eggwanga lyattu Uganda olw'ebyo oba
oboolyawo ebitatambudde bulungi oba bibakoze mu butali butuufu okumalira ddala emyaka 40 bano nno bwe bakwatidde enkato ey'okutwala eggwanga lyattu Uganda mu maaso. Oluvannyuma lw'okwetonda okwo nno munnange abakulu okuva e Mengo nabo bagenze mu maaso n'okubanga ate bagamba nti okwetonda kuno kusobola okubeera ate okw'omuzinzi wabula mu kuba nti ebimu ku bintu Buganda byebanja gavumenti eyawakati tebinaba kubanga bikolwako olwo nno nabo bakyalaba nti okwetonda kuno okwebigambo bugambo tekumala. Kakati Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yavaayo gye buvuddeko okwongera mu maaso n'okulaga okwemulugunya okwali okugendereddwamu okuba nti kutunuulira ate abo bonna abagenda maaso n'okubanga batulugunyizibwa era nga omukulu Ssebofu Edward amanyiddwa ennyo nga Edi Mutwe yoyo nno gwe yanokolayo ku ngeri gye yali atulugunyiziddwamu era ng'ono n'ebirevu bye byasalibwako n'aga nti ekyo ekikolwa ekyakolebwa kyali kikolebwa mu mutima ki era nno munnange ebyo nno bye bimu ku ebyo ebyali bisongeddwamu olunwe nti abaana ba Buganda n'abagenda maaso n'okubanga ate bakaaba olw'engeri gye bayisibwamu era nga mu kwetonda kwa president ng'oggyeko okwetondera eggwanga lyokka ne Buganda nayo yagiteeka mu kakati mu kwetonda okwo era bw'atyo bwe yagenda maaso n'okubanga ye asaba munnange okusonyiyibwa olw'ebyo ebitagenze bulungi oba ebitatambudde bulungi ate okubanga munnange asonyiyibwa eri bannayuganda naye okusingira ddala Abaganda. So no munnange abakulu okuva e Mengo nabo bwe batwe bagenze maaso n'okubanga bagamba nti singa baddiza Buganda ebintu byezze ebanja okuva mu gavumenti eyawakati olwo nno okwetonda kuno bajja kutwala ng'ate okw'ensonga. Kakati mbuufu bwe bumu omuwabuzi wa president ku nsonga za Buganda era ng'ono yaliko minisita atalina kifo kyankalakkalira njogera ku Haj Abdul Naduli ono nno naye yagenze maaso n'okomentinga ku kwetonda kw'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni n'agamba nti okwetonda kuno si kubi naye ate omukulembeze w'eggwanga yeetaaga okubanga ayimbula ate abasibe bonna abazze bakwatibwa olw'ensonga ez'ebyobufuzi olwo nno lwe bajja okutwala ate okwetonda kwe nga okulimu ensa. Naduli yageze maaso n'okuba nti ategeeza nti okwetonda kw'omukulu kusaanya ate kubenga kujjirako ebikolwa olwo nno abantu bakakase nti ebigambo bye oboolyawo abitegeeza era nga tebyavudde buvi ate ku lupapula kwe yabadde asoma wabula nga ate byaviiridde ddala mu kuntobo y'omutima gwe era nga bw'atyo nno munnange naye bwe yagenze maaso n'okuba nga ategeeza weewaawo n'abakulembeze ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okuba nga batunuulira ensonga eno mu ngeri emu oba endala. Awo nno njagala nsooke ate nveewo ngendeko ku nsonga z'omukulu Elias Luyimbazi Nalukoola. Kakati oluvannyuma lwa kkooti enkulu okuba nga ewa ensala yaayo mu musango guno ogwawaabirwa omukyala Farida Nambi ono nno nga naye yali yeesimbyewo ku kuvuganya ku ky'omubaka owa Kawempe North mu Parliament ono nno yagenda maaso n'okuba nga aloopa akakiiko k'ebyokulonda olw'emivuyo egyali mu kulonda kuno okwa Kawempe North. Kakati kkooti yagenze maaso n'okuba nga ewa ensala yaayo mu ggoye oba mu musango guno. Kakati kuba nti ekifo kya Kawempe North we twogerera kiri vacant nti n'akakiiko k'ebyokulonda kalina okuba nga kategeka okulonda ate okw'okuddibwamu. Naye omukyalo ono yabaddeko ku mukutu ogumu nagenda maaso n'okuba nga agamba nti ye byonna byonna ebyaliwo talina nakyeyaganyulwamu mu ngeri emu oba endala newankubadde nti abantu bangi abaalumizibwa ye talina bwe yakifunamu wadde nga abalala bagamba nti kino kyali kikolera ye mu ngeri emu oba endala. N'agamba nti ne bw'anaagenda wa ne bw'anaajulira sayidi ki yonna bajja kusobola okuba nga ate bamuwangulirayo wabula
ko akakiiko k'ebyokulonda munnange kalina okubanga kagenda mu maaso n'okubanga kategeka ate okulonda naye nga bw'osoma ensonga ezikwatagana ku mateeka ebbanga libanga lisigaddeyo ate ttono nnyo okulaba nti tutuuka ku kulonda ebiseera ebisinga munnange okulonda kuno tekuddibwamu since yali by election at that particular moment. So ensonga nezo nazo bwezityo bwezikyali naye nga ye mukyala Farida Nambi awera nkolokooto nti munnange obululu bwe obutaabalibwa ku polling stations ez'enjawulo kale waakiri singa bwabalibwa oba oli awo bwali baddewo n'enkyukakyuka ze buleeta ono nno mu kalulu ako yafunamu obululu 8 newankubadde ng'ekibiina ki NRM kyagenda mu maaso n'okuba nga kitegeeza nga bo we baali bamaze okuba nga bakakasa nti balina abalonzi abawerera ddala 20,000 naye ng'ate obululu obwagenda mu maaso n'okuba nga bubalibwa akakiiko k'ebyokulonda ono nno yafuna obululu 8 kokka naye nga yagamba nti kale waakiri omutwalo gw'ogumu mu 6 ogutaabalibwa gwali badde gugattibwa ku 8 weewaawo ennamba nezisobola okubanga ate zeeyongerako ensonga ezo tukyazirondoola okwongera okumanya weewaawo nga munnamateeka Luyimba Zinalukola yali ataddeyo okujulira ku nsonga eno oba ku nsala ya kkooti tukyalindiridde okulaba embeera nga bwekyali oba wa webigenda okubanga ate biggwera eryo neggulire njagala nsooke nditeeke ebbali kakati mukulembeze yali amyuka president w'ekibiina kya NUP mu Buganda era ng'ono ye mubaka owa Nyendo Mukungwe amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba olunaku olweggulo yagenze maaso n'okubanga atongoza ate ekibiina kye oba ekibiina ekipya eky'ebyobufuzi ekimanyiddwa nga Democratic Front era nga kino kyeyubudde okuva mu Green Partisan Party kino nno nga kyakuvuganya ate mu kalulu akajja bw'oba jjukira bulungi omwaka gwali gwa 2024 mwezi gwa December omukulu ono yagenda mu maaso n'okubanga alaunchinga ekisinde oba nga atongoza ekisinde ekya Democratic Alliance kakati wetwogerera kakati beeyubudde ne bakola ekibiina eky'ebyobufuzi ekimanyiddwa nga Democratic Front era nga kino kirimu bannabyabufuzi okuva mu NUP okuva mu SDP wamu ne Social Democratic Party okwonokosa ne PDP era nga bano nno bebo abeesowoddeyo kubanga ate batambula naye mu nsonga eno bwe yabadde ayogerako weewaawo kuba nti atongoza ekibiina kino yagenze mu maaso n'okubanga abanjulira akabonero ke bagenda okubanga bakozesa gwe muti omunene okulaba nti munnange kano ke kabonero ke balinanga ekibiina naga nti omuti guno mugulabanga omunene naye gumala buli muntu ssekinoomu okubanga afuna ate ekisiikirize ku mukolo guno kwabaddeko mbaka Abed Bwanika Honorable Lubega Mukaku naye yabaddewo nnyo olunaku olweggulo mukulu Michael Mabike naye yabaddewo weewaawo n'abakulembeze ab'enjawulo okuva ku mitendera ate egy'enjawulo era nga basobodde okubanga batongoza ate ekibiina kino eky'ebyobufuzi era nga nabo bagamba nti bagenda kugenda mu maaso n'okubanga baleetawo enkyukakyuka mu kulaba nti bakyusa obukulembeze obwa mwami Museveni awo nno wenjagala nsooke nve ngende ku nsonga y'okuba nti endagamuntu zatandise okuba nga ziddizibwa obujja era mwe bannayuganda musabiddwa okuba nga ate mujjumbira enteekateeka eno wetwogerera endagamuntu z'abannayuganda abamu zaali zaggwako era ng'okutandika n'omwaka gwa 2024 waliwo abaali beemulugunya nti endagamuntu zaabwe ate zaggwako dda naye nga gavumenti tenabakubaako kyekola ku nsonga eno kakati njagala okutegeeza nti okuzizza obujja kwatandise butereevu oba kwatandise okubanga kukwajja so osobola okubanga ate nomunnange ogenda kumuluka okumanya enteekateeka eno eyimiridde wabula gwe atasobodde osobola okubanga ogenda ewa chairman wo okumwebuuzaako wa wosobola okugenda ate okuzza obujja ate endagamuntu yo eno no process yakutwalira ddala emyezi 6 so wali badde wekwata ekifo mu bwangu oba wali badde weyuna obudde okusobola okulaba nti ozza obujja endagamuntu yo kale nomunnange osobola okugenda mu maaso n'okola emirimu gyo wabula nga abakulembeze
ate kuva ku kugomboleza enjawulo bagenze maaso n'okutegeeza nti abamu ku bo endagamuntu zaabwe baali bazisinga Manerenda bano baali babawola ensimbi naye nga munnange bano bagamba nti kikyamu kubanga endagamuntu zino property ya government so nga bagala government ebeko kyekola ate ku nsonga eno so nange nkukubiriza nti ate no munnange jjumbira okulaba nti ogenda okuzza obujja endagamuntu yo ngenda kubanga ngenda mukuwumulamuko katono nnyo bwe nkomawo abagenyi bange bagenda kubanga banneegattako tube nga ate tutambulirawo program ekyali ya Mighty Drive. Good morning.